Yes, mukashaka ntwolekede kyatweshewo olwalero tugenda kwolekera program. Happy Valentines to you, my love, Kaye Wisdom. Happy Valentines. Agambye, every love story is beautiful, but ours is my favorite. Happy Valentines. Tugenda kwolekera program weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 226 Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiise leero. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Tugenze kola Valentine mubeereko temuvaako tugenda ku surprisinga Kaye Wisdom lumu namusanga nangamba shifato birangako bantu katene tetwamubiddeko tugende. Wallahi kendigwa ku mwana wabandi kwendijiraka tagenda nakudda mu kuzunga kubano bakabode azungirawa ajasiba mu nyumba nga tavaamu atudde kuki kati buli muwala yenna ali eyo buli musajja ayagala kuba surprise gyofunye teri kubbirako tukoyo obuyayi ate wali buno obuwala buzungation tosobola kujjanga baleese ebirabo noyogera Dankani mbukubanga amanyi okutuyanirako ng'olesi mbusi gendo zirye bera n'omusajja ne wabayina wanu paaka naye nga mu nsawo ki kati abawala bonna abagala otumanyira oba wamagezi ky'okuteeba bakole batya okuteeba ne mmala nfuna omukazi wanu nangulira emmotoka ne poloti oba nanzimbira n'owooleeta nabukalu nga abadde talina kyampa nga yabingulidde wallahi nteba surprise ya muntu ali wano katulabe Valentine katusomeko wanje anti surprise tebajogera Eva surprise tebajogera onajijewa bane katusome ebigambo Dankani jangu tusomere ebigambo jangu tusomeko jangu tusomeko wamma ebigambo wamma tusome ebigambo. Happy Valentines to you, my love, Kaye Wisdom. Happy Valentines. Agambye, every love story is beautiful, but ours is my favorite. Happy Valentines. Agambye, I love you so much, Kaye Wisdom. Happy Valentine. Ebiriwa sebo mawa. Mawa ebiriwa. Ebiriwa.
So kwa deke chinawe. Bino bya kisero na Ayina okuteeba. Teeba abirese. Teeba gosubira. Teeba abirese. Madema za munde kenge. Teeba abirese. Ate wabala kuteeba. Nigira nnyo dankani. Ekoziro yazikoze. Obalo nebirala. Waliyo ebirabo ebirala. Omanyi olumu mawa tukole bati Kaye mukwano gwange njagala mubbireko ngena mubbirako surprise jeva omanyi oluusi omuntu asosinziira ku birabo n'amanya surprise evaawa tumwongere ebirabo agenda sinzira ku birabo Apple Watch latest ya milioni 4 leta jayo omuntu asinzira iPhone 14 latest milioni musanga sinzira ku birabo sinzira ku birabo Okuteeba yogera erinye ku tuli kujjako leka sumulula kwata ebintu byosumulula alindeko Bademba saba tuli kuchi wano kitegeeza Valentine babulo mu Kaye wisdom omulimu gwa mbugalo labo lino osikidde dankani amanyo gakoze Kaye surprise hawa dankani nyamba ore bigaje mu jusa so mulimu gwa kubade kwa kule era tweyanziza mwana mpuli akankana nokabatireko wano nakusoka atubulire kubanga tumulaze ebirabo yes kati mbuuza mutali w'omulalo mbuuza bambere ngwadeko mu sente Eva nange kamera zingwadeko omwana na mu sente ne sente zizi baba birete ne sente zizo neba ne kamba buli iPhone ekuva mu ngalo bakita Apple Watch eno iPhone 14 Apple Watch bweti ngeno gye nyambadde lwakuba eno yamabegako omuntu abimpadde olwo mulimu gwo wasala big eye kusikira big eye yefa bababire wala wandisabye sala kwagala hobagende abakazi mwenna ekisooka nga bwakozedde Kaye ati wuna abikoze bamuteebe nze ekindeese wano mu basajja kubanga sirina muntu kakati sibitegeera bye noni nako ono kyogamba mpadde mbu muntu wange kati nyamuteeba erinnya amwogera ebirala oba maama wo oba taata neddeyo tuveeyo twongere omubbirako ono agwa mu bintu bya laavu fiyanse ngaomukwana awo bwagwawo bannange iPhone egenda iPhone 14 Pro Max ina 1 terabyte ina 1 terabyte space iPhone cake why kandabe ofunye sound tujjeko ofunye sound sawa jofunye ya tonda teba gayako lekwa mawachamwa ku magezi manyo ina banji nevumo oyogere wajofirwa bako omukapanga oba si kyekyo nze nsimba zike nkuwerete esooka alengedde musimu kale kino sikirabangako mukyamba alengedde musimu badde nsaba nsimba zike namba alikuli kale kambabuli iPhone eyandibadde ampa iPhone nga yafa ebyatala mukulu mama no yafate wafuna musika soko olina kamala olowooza kamala olaba mu simu yange iPhone yegenda kana ebirabo bikyajja waliwo n'ekijja ebirabo bikyajja waliwo ekijjira mu drone waliwo ekirala waliwo ekijjira mu drone tulanyaawo
Aweri nyaba letesha. Kati what chiche nyino kwogera. Erinnya ly'omuntu lw'osuubira. Yes, gwe gw'osuubira. Erinnya eryo. Government erinnya lye lisooka. Kukiwano. Leta ziri wano ewa. Leta gyensoka ko gw'otandikira Mukazi bannaye kambabuulire mmanyi mundaba ebyaddala. Omukazi ng'ali mulaavu. Nawe ng'oli mulaavu. Ng'ali mulaavu nange. Ali mulaavu naawe simanyi oba Era semuze kubira ekiro n'emisana. Ne bu message buyita. Bannaye kambabuulire. Omukazi n'awulira. N'obu message buyita. Ebyaddala. Zeŋŋambye bw'ati. Muntu kyo yasobola okungulya Zeŋŋambye bw'ati. Nangamba Danka nigwe mukwano gwa Kaye. Mbadde nsaba. Omundeete. Omuduusa wali shifa. Tokalingulidde n'emmere n'omuntu. Omukazi katupukule. Dakani abadde asiga. Dakani abadde asiga. Tutte ensawo ya ssente. Omukazi omuleeta. Twazze naye oba. Alanjita. Baleeta mukazi. Dakani abadde asiga. Olina okwesiga Dakani. Baleeka kambabuuze. Yes. Ne gwe nandibadde nsuubira talina ssente esobola kungulira apo. Abakazi Omanyi ki oba bulijjo asonda akabokisi. Omanyi lwaki obadde ogera mumuleeta. Bannaye kambabuulire ndi byakubya ddala njagala okuwulira omuntu oyo angulidde apo iPhone. Nabikisimanya na ssente walayi ngenda kwetonda kubanga nze Kaye bikuleme katuwulirize wuuli. Tumuteekeko ku ssimu. nga tonamusa kusikambuze ng'ali wano mu Uganda. Bw'olinawo ow'ebweru n'owe Uganda. Bannange ebyadde njagala okulaba omuntu angulidde okukamira neetonde. Nzikiriza onnyendera. Sigwe era atomanyira. Leka ngamba lesi bikusuubira. Omusajja. Yogera babala abanyiga. Olwa Jacob lwe twakola ya Jacob. Olwa Jacob yakola atya? Lwe twakola ya Jacob yakola atya? It ended in tears. Sagala kuteeka mu lubulu lwa Jacob. Naye bannaye kambabuulire ngenda kukola bwe. We wabeerawo nga mumanyi bwe. Mukambe nga tuli mulaavu. Nga tuli mulaavu naye. Banange ngenda kwetonda. Ngenda kukamira neetonda. Maaso ga kamera. Omugwe. Bannange. Mukazi nga bulungi. Abakazi balekawo muwulire mawa agambye oba lwaki abakazi tebalaba batuufu nga yesiga yayogedde dda. Ne bannange maaso g'enkuyanja y'abantu n'abaagala ngenda fukamira neeto naye musse ku ssimu okumuteeba kiganye musse ku ssimu. Ndowooza banteeke ku ssimu sokolidde Olina 5,000 nkuwa erinnya. Toyinamu ssente. ebyaddala mukulu mawa sirinaayo yaŋŋambe nomuyimbirako kaluzungu era ngenda fukamira nenenye eri ensi yonna. Bannempulira nswa. Olina omukazi ekyalo wajjala. Hello. Hello. Musirike. Hello. Baby njogerako naani ono? Bana Kaye oli naye. Nzamuyina. Nzamuyina mukwano. Eddoboozi nalisika wakiri ngamba osse ku ddoboozi. Bannange mukwano amanya gange nze Kaye Wuzidoobu ndi wano ngenda kufukamira neetonde maaso g'abantu bannambye ndi mulaavu n'omuntu yo apo wookingira bandityano nganya okumva mu ngalo ne iPhone keeki bannange nsaasira naye ngenda kwetonda bannange ngenda kufukamira nenenye edoboozi likyannenye kuli afunze. Hello? Hello, baby wisdom. Yeah.
alina pesa nnungi Baby wisdom. Wone sawa. Kale. Katuulirize. Ulirize bannaye. Ulizako. Tuulirize. Hello. Wisdom. Banji. Oyita Jeba rekomkono. Banange wa esi yonna tuwulira ngenda kwenenya banange. Olimulemesa kwogera. Twagala yogera erinnya. Hello. Sweetheart ne waba tantebye nsobola okiteebereza okitegeera olw'ensonga sinze omuntu gwayinza okwangu okusuubira so njagala mutegeeze nti mwagala nnyo nze buli lunaku nyina okulabayo ka vidiyo ka wisdom kamu at least ne bwemba bize ku office I make sure nti ndaba Kaye wisdom in a day. I don't know. Shifa abadde antebye oba Babadde omutebye. Banange tuli wano mukwano mbadde nsaba njogere oba ntya. Mbadde nsaba onyambe mu kiswalo. Onyambe bambi onjijukize kubanga omutwe guno engeri gye gulimu ebingi. Gulimu ebingi nyambo. Ensi yonna eri wano etukuŋŋaaniddeko ngenda swala. Mu maaso gayigiririraku gamukuluma watuli wano ne bino biddole by'omukati. Kino n'otandabulako. Mbe siriyasi bannange. Kati erinnya sweet. Wisdom, nza kuweereza ebirabo bampita Brendah okuva Canada. Canada. Brendah Canada. Canada. Wait a minute, so olindeko. Aha. Lindako tusoke tukwa. Zena tegedde Brendah twakomadde okwogera. Sweetheart. Hello. Shifa. Wanje mukwano. Mumpulira? Tukuwulira. Ensi yonna ekuwulira tuli wano ku street banetufudde. Bannange entaasa abantu bagenda kugamba ndi mwenzi bannange. Leo akola bunyo obutenda okuba mu Katanga ate bandi baleka. Kati goli mukano wa big eye. Brendah amaso kontaasa abantu bali wano. Bane banyonyola bane mpuza. Kati goli danka ni muli wano. Nze wama bakuveeko. Koma we Twakuvudde kodita. Kakati Brendah. Kunyonyola Shifa. Linda kanto kanyonyola ina kyanyonyola. Yes. Njagala ow'omukwano anzijukire bulungi kubanga twachattingako fembi I think it was via Facebook. We twachatting very about like 2 chats. The first chat you're leading to a second chance of another chat. I think the last comments were very like we can have something together. Ababinyonyola abitegeera bannange. Mama Brendah agenda mu maaso ntaasa. Kati mukwano twogerako emirundi ebiri ku Facebook. Relax, honey, relax. Yes, wamma, yes, bannange. Wamma bannyonnyole. Otegedde. Nze wamma Kaye. Babituwa. Mwami Kaye wisdom. Yes. Nzagera nawe Brendah twayogera ku Facebook. Emirundi ebiri. If you remember the lady you talked to on Facebook. Ndozera bwojjukira ebigambo byaffe ebyasembayo biba biraga nti we had something together. Okay. That's something. Je mwerekedde. A conversation yasembayo elidinze to this surprise. Conversation yatatugambye. Osobola okuba ng'ojjukira nti kyendi mukwano. Kyenjagala okusaba mukwano Brendah okuva e Canada. First of all, nsonyiwa obutogera linnya lyo. Era onzije wala mukuluma wa. Bambi mbadde nsaba
bambi nsaba nsonyiwira ddala ebyaddala kyannyonnyodde twayogera emirundi ebiri ku mesenga era obuntantebera osobola okitegeera yes kati omusajja nga ggwe toyinza kumala kuteeba buli omu ayogera n'abangi mukwana era wemmala wano mbadde nsaba nawulira omuntu aba ayagala omuntu aba tasobya bannange kati singa njogedde wetuli wano kaye tasobya badde neewuunyiza bannange nga nze wondaba mukulu mawa sisobola kumala gate aluwa era ndowooza Brendah akiwamma mukulu mbonyeebonye nze ndi mukyawe banewuunyiza ebyaddala wamma okusifa Brendah annyonnyodde bulungi era Brendah bambi nsonyiwa onsaasire era obuddako ngenda kuta oluva wano nsooka ku messenger batangamba bannange muzimu kyoguzuukidde negunzijukira nze kubamenya miradde omutima kubanga nonda mbadde ngamba alinasobola okuwa nsonga lwaki mbanga nkitegeera mukwano nali njogera ne Kaye nagamba olaba mukwano njogera n'abantu bangi via this social media platforms naye mpulira nga njogera gye twogeddemu naawe yanjawulo so sinza kumalayo bye yayogera naye nga nkisuubira nti yafuna ekyenjawulo okusinziira ku bantu bayogera nabo Brendah neyanziza bannange obutanswaza bayita we singa mbadde n'omuntu yenna osanga ndowooza nanditeebye oyo kati mbadde sisobola nakukiteebereza Yes, Brendah mbadde nkusaba enakuba buli minisonga nkulu Brendah kyakoze saba Brendah ngatuuze ngenda kulangira okumala emyaka egi Brendah buli program gyekola oli muka Brendah ye mukyala wo afunye omubende Canada mbadde nsaba Brendah nyinamu kasenyiga alina obuyimba bwe yangambye okuyimbira mbadde nsaba bweyimbire Weserebu wange Brendah akayimba ko badde weereza mwami Kaye onansonyiwa sikutenguye kiraya nti naye obulago no best man akutwa omugola best man mukulu mawa mukulu mawa tagade ntiswaza ebyaddala Brendah akinyonyodde leka mpola Brendah kayimbe ninda balete nanasi wano kasuke mukirabo nanasi kale Brendah tuyimbiremu 1 2 3 go And you and me, my love, for Valentine. Laila, tunakulira ebimuli. Tumaye tubisisinkane, tumaye tugambe surprise. Ataina mwagala wa kuchira. Bannange, onakulwale ebane bampujiza na. Bannange omwana nje ku pressure. You're my Valentine. Kaye wisdom. I love you so much. Thank you. I love you. Much love you so much. Oh, bannange Brendah. Kakati ompadde omulimu gw'okuba ku simu n'okukebera my messenger era nkwegayiridde oluva wano nga mmaze okulya keeki okwesonyiwa ebirala byonna oba mbuuke mu bbanga mukulu mawa nange neebazaako kubanga ebyaddala n'ekirala singa Brendah ebigambo tabyogera nga bw'atera okuweereza gundi za politics ng'abobboka amimena mwakayimba Kaye yogerako eri Brendah mbadde ebigambo ebirungi ebyomukwano mutuufu nawe yogerako eri Brendah kale mbadde nsaba kanve wano nga tumaze okulya keeki yaffe n'abantu bano
nze ngenda kwogera naawe bulungi naye kyensaba njagala kwebaza nnyo nnyini ekirungi otegedde singa mbadde wano neŋŋamba nti nteebye simanyi byakwogera ebigambo mugambe eddoboozi lyo kwendiwulidde mugambe Brendah wempulidde eddoboozi lyo linneerabizza nti nno Museveni yakyalemedde mu buyinza linneerabizza era onkoledde olunaku Brendah bane musasiro client wange wange ku mukolo like inako ba clients banje posting there like 500 you get some more for a party. Muwulira kyebogedde agambe kyeko omukolo muliko bangi kabeeko sente zampeeza ku ssimu munywe mufe ategedde wanje Ibrahim Lagu wali wano naye katuyimbire yakayimba ekimu ekyekumi kiddawalaku wanje omenyese kati n'omukyala anafumba ayagala omwami ne famire ye kati ono yazza kufumba eddoboozi mawate eddoboozi lisabudde omwana ng'alina eddoboozi weebale kuba na ddoboozi ddungi ali ati omwami waba ayogerera eri olina eddoboozi mwana gwe kayimba kyatuyimbiremu abasajja bajaga mazibye mukyala okirizibwa ne bannange Brendah omponyeza badde ngamba oba sifa amanyi nti no badde suubira nti sifa ani asobola okungulya ati oba muzimu gwa maama wange oba bannange nze kambabuulire nakomadda n'ebyalaavu olaba Valentine mbadde wano ebyaddala mukulu mawa sikuswazizza atannyonnyodde kubanga mu butuufu singa bunaku twogera kyandibadde kyangu nandikoze eki neŋŋambye bannange nga siide muntu gwensobola nakola ki alabe tokyusa mboozi giteeka ku levo ndala kakati muganda wange tonswaza mubuulirire musirikirye nyoyo kabuulirira omugole omusajja muganda wange tonswaza bwobulanga engeri yonna nnoonya ogambe muganda wange wano mpiseewo ntya bw'oba tolafunyewami Dankani omujja kukubudawuda tukubuulire engeri gyojjokola ki katulamba Brendah nze bampita New York Destayira Mr. obadde okimanyi genda kukuumira Mr. Kayono muteeke mu layini entuufu gye ndabye gy'omwetaagamu nga watereza Jacob kubanga ye serebu nambeemu obadde okimanyi gwe serebu Brendah asinga obadde okimanyi akwagala okusinga bwe yeeyagala kati nkimanyi obadde okimanyi gwe serebu wa Brendah kati nkimanyi omukolo gunyumye tubabikola ku keeke tugisale wange munnebazeeko okoze nnyo bannange onasooka era Dankani watandise jjo mulimba okuva jjo twabadde ku bya Segirinnya twavudde essaawa 10 era Dankani ono mmugaye Dankani nengakankwate booda njendabe Dankani kyaŋŋamba era newunyiza okungulyengo bagenda kufa Dankani aŋŋamba nti nyo kyonywa ne banaye neyanziza mwena ababadde bannange bafaani Evelyn Lagu banaye webale nnyo Evelyn Lagu waffe mukulu mawa webale muyimbire kano kensinga okwagala jagala tugende mu biwandiiko my favorite jagala tuvene mu bigambo jagala tugende mu biwandiiko jagala kubeka omusingo omanye obanga tonimba jagala nfune lawyer jagala nfune abajulizi jagala tukole endagaano manye
bonjagala saba nsingira omutima tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 27 26 Kampala Polytechnic Mengo mujje mwewandiise leero. naye bane baby wisdom ngambambuyeko nnyo baby wisdom ngambambuyeko nnyo kaneyongeze kutama mboti kakati sweet sibula baby wo mu bigambo ebiva eri ku mutima munda. Okay. Jacksoko Okuteeba, Omukyala Lagu Evelyn, Evalimyo. That's a very nice song. Nkasiimye mukwano webale. As I go further, Jacksoko kwebaza Mukyala Shifa Orobudewo, sweetheart, thank you very much. You're not just, I'm not just your client, you've made me a friend too. Over the so close, over the so close, over the patient with my nonsense sometimes. Thank you. Nsimye. Nekirala nja kusembeza okwebaza nti Mukama yeebale asobosezza omwagalwa wange okusiima obulamu bwange obutono nnyo. Yes, yeebale kusiima. I really feel it on the ground that you guys are happy about it. I'm so happy. So baby wisdom weebale kusiima mukwano. Bana mukwano. Njagala every night buli wabanga you laying on your bed. every night video call. Ekyo nange kiwagidde. Yes. No problem. Nange neyanziza we nabasikuye video call manya nkyali mu kigo. Video call. Kino okumanya amasuuka geego. Obagati. Nebambi neyanziza you made my Valentine. Mbadde wano n'agavubuka. Tutudde wano. Ngensi yonna etulaba tuswadde. Naye munnange otujje wala. Muliko bameka abafunye ekimuli. Era nkonyenga Dr. Kwefrukta atusereeti yandisekeredde. Naye neyanziza neyanzeke. Ate webale nakukinyonnyola abantu kuba abandigambye nti ndi mwenzi nnyo. Naye munange wonyonnyodde onzija ku luwonvu. So thank you so much. You shall communicate. Neyanziza namwe bwe n'abandaba obushifa weewunyise kino kikokulagalwa banange nange mbadde wa mukisa kusiima oba tebasiimye ekyemmojagala omanye okolanga nnyo ekikusanyusa as long as partner wa kitegedde, so don't mind about people so much. Sabula kale bannange kale sweet, thank you so much. Happy Valentine's Day. Thanks for the love. Webale kutola ku ya kikazi amwe abakazi bagaye kikazi tewera. Obanze yanka nobe yange nzigitolereka ani lero. Eyange kanditolereko la nyweza tanka wanje banganze mama bakwe basisa wanje atuna ne cake kula mu cake batwete dekola cake. Okay, sabolete my gamba gundete bagya. No, like nze yange yekikazi mbade sinagitola ko bring my bag. Banange Yeba ne mumanye ekiri wano. Yekuwaye kumite likolera Valentine. Kale Brendah sweet nzikiriza nkusibule. We love you so much. Baby okolenga zija. Thank you. Kale
Thanks for the love. Take care. Ebisigadde byammwe ku video call. Bye Brendah, bye. Banange naye wobali tuteyako surprise. Ama Brendah tujja kwogera ebyaffe. Ngolo kakanye. Baby wisdom. Bye baby Brendah, bye. Bye. Namba Brendah liwa. Namba. Baba yaye namba. Bye bye. Bye kamale gabanange ku Valentine. Kochikola. Bachikoze dda. Banange tupe. Tokwata nsawo. Mama Lehira kwata. Osembera nange ngambe yekikazi. Mama yafa. Banange. Mama yafa. Mama yafa. Mama yafa. Ojja tugwira. Tetoze na mama yafa. Amerese kulaba. Kanintasa mama. Embozi mukatina balimukula. Muchala wonna ali mukula be. Muchala wonna. Bisalamu. It's okay. Jamu kubira simu ngamba mbisalamu. Mama yafa. Yankani. Jango nyambe. Buka mubi. Yankani jango nyambe. Akani kino kya mubi. Omwagala nawe. Topo. Bobola bakagalika. Tokiraya. Okay, mikwano mujja ku Baba TV nyongera kujukiza bulwa Sunday sawa mwendeze emisana. Brendah sinamujjako. Bye baby. Okay, mbajukiza bulwa Sunday emisana sawa mwenda ku Baba TV wakagenda ku YouTube. Teka mu nsomagalo surprise or loved one subscribe oberengo olaba show nyongera kujukiza ita ku plus 256782101569 plus 256702562157. Ombuza Shifanchi kolera ntya mwami wange mchala wange friend wange anyone you can think of. Go to your government, wow, because of that person I made it in life. Shifanga janga tushalira bazira baffe. Valentine ya feyora lero dedicated to Kaye wisdom yabadde omuzira waffe olunaku. Gwe bawadde surprise. Happy Valentine's Day. Kaye wisdom is loved. So bobo oyagala omuntu atayagala bino jabite ebyakajanja naye mu nsi muno all we need is love. To love twagalwa nakuzaayo mukwano. So we are celebrating love today, right? Sicho Duncan. Duncan totumidde ku mukyala wo mu bwati. Tuyambe omukolo guleke. Lwaki musala ekigambo? Kananyo kwagala kutumira. Duncan wange. Okay, New York atumirako. New York atumirako baby. Atumira mchalo enva wano. Atumira mchalo enva wano. Atumira mchalo enva wano. Sibewo. Inze. Nze mutumi. Sibyewo. Osibachi. Nsibyewo. Okuva wano. Duncan nsibyewo meka. Musiba 10. Tosiba Tasobola muteeba. Njja kwekasa. Nja kumutumira. Yakatumira iPhone yino. Nja kumutumira. Omwagala omulungi. Banaye nkutumiddeko. Okay. Ate nkwagala nnyo. Erinya tuli kubawo. Yonna gy'oli. Erinya tuli kubawo. Tuli kubawo nti omukyala. Bensinga bangi. Mawaye kamuleke lwansonga bali muntu mako. Tusale keke. Tusale keke. Yes, kuma. Akasala akayina. Kaye tumuwa akasala. Kale bino ebintu mbadde ndaba mu mubi n'abantu babisala kati naye okay tusala 3 2 1 0 Olana kututeka Canada mu winter. Olana kututeka Canada stop. Tontwala. Nze tontwala Canada kagero kajja kono. Kagero kacha inokola. Kagero kange kacha inokola emikolo. Kagero kacha kola yo wiki. Webedde ba. Omukola ine ekirala kye yakusabye okole. Kikole. Mama. Mama
mapayo kamwana. Oh, you want to go? I told you. Bana tufuna yeso wani iba banange muje tasobola layiro mugola ali mwezi ngane kamera zikyaliko batuwa yeso wani danka nolwatu wayo kusowani batuwa yo kusowani twagalayo ku plate omugolo Bata mama mungera kukosa. Sama mama mungera kukosa. Sio mimi kukosa. Bana twagalayo sowani Ndaka distuka woko wano. banayi nze kamba abatandika oli abatandike Ana mtalaza ngatoka Huyo mchareka. Nechipa ya mwenge. Ngenda kugira kwabo. Waliwo dadi kubyemu omugere bwatu nenjigira ati. Brendah atukoze. Keki tugenda kulya. afunye ng'avaawo nga tufuna space ng'atanafuna esowani yawe twagala yakusavingirako okay? ogenda bawa nyamba obawe nedda just kyenjagala buli muntu alyeko kwata Ndeta ngabira abantu bange. ngabira abantu Tugenda kubbewa abantu. namuletere sowani Bonna bawe baliye. banna keke nnene Yenda omugolo gwenzo bwaliko. Lwakyamya keke atabala ayogera ebigambo. Tugenda kulala nawe. Ewansi. bangi naye gwolo yo yaliko yawomba nalijebe ku nnyonyi ng'ali wano Kamutira jalo tulabe nkuwana nenga toyina mugambe Uganda ojasobola yalikembe okukuwana Germany esimu gye bagiyita batya womosirike eyo ye iPhone 14 Pro what Max kola omusuwa bagita kola omusuwa ogenda okola bijja naye mwana nedda wamasuwa lwansonga takoma mukulokompo Brendah kamba nnyonnyole muva ku byabo kino enetege yerwa sokolete eno kati Apple Watch etegeeza nti nyirira osirike osegera kye bayita kati bakuwenga waguba wakola ki nene gwe bagiwa omulaba iPhone ogiraba bebano kye bayita mwana omwana tannyonnyodde omwana annyonnyodde ama mukulu atannyonnyodde singa kibadde nti nno nti twali tubaddeko ffenna naye kino kye bayita okukola ki n'ekirala kati eno iPhone omuntu ogikuwa kitegeeza favor
Osegera kali ku iPhone nga toina favor. Osegera kyongamba. Ya checho. Ani kakati oli omulaba ali omulondo lera afunye singa bali omulondo buli omba mu iPhone singa abakisubangi nyo buli omai na iPhone mbadde nsaba Kaye ozze mu lubu lwa iPhone nange yino njirina kakati bannange wagakwe lindako njijjeeyo naye nsaba osabire ne Duncan ajje mu lubu lwa iPhone badde nsaba tuleme kutankula mpologoma tuleme tujja swala oyo Yesu mwesonyiwe nenga kyonna kyekiri njagala okwebaza abantu ate bannange njagala okulabayo bakyali abanjagala ngumu surprisinga ne banga Yesu tugikuwadde nze mba surprise njiyewo omubiri n'ekirala njagala kwebaza Shifa abakulu b'ombozi mukati kwende by'omwomu weyeetala wadde eno kati nga nze ndowooza oba kiki ekigana nga simanyi nakumanya munkubi akavulu Duncan agambye bakummere enkoko nagamba Duncan agenda kufa balete emicungwa kakati bakole nina Duncan obadde ki oli mulwadde kati ekintu kyofunye ate ye New York bamugamba ebigalo kyasobola ono surprise yejja nja kubaawo ndaba byanateeba mukwogera ekyamakulu New York bamukola batya bamugamba Uganda tokyasobola linnyo gye Germany naye nga bannange mwebale twagala namwenna abakyala abali eyo onaziwangula no nze ngamba abakyala mwenna abali eyo abatwagala no problem kati ngenda tandika okukobera mu message netta bannange bannaye abawagizi baffe bakyala waliwo omwami Shifa waliwo omukulu eyagamba bano bagamba batya baleke mbalese omukulu omu yagamba naye kaleke omukulu yagamba nsobola okudda surprise gala surprise tujiveeko nenga thank you so much tusobola okwonona onoko ebyo ebijja ompitanga nemberawo ng'ateeba omuntu omukyamu gwe tofaayo ajja yeekanyisa obuuso naye nga bannange mwebale nnyo mwebale ddala kwowagira wisdom hope Shifa wangaala banaye mbadde ngenda swalira mu bantu nze nsinzeko kudda actually Shifa ky'osinza okukola kukendeeza bwenzi bantu bajja omanyi bagenda ne bakita batya kati Duncan ono musinzeeko nyina nange bemanyi bensinzeeko Kaye agambye nti ate ye asinzeko ku Duncan katsoke twejjukanyemukko katini mwaka nga gumu kitundu emabegaawe ebiri tulabe Duncan ate ye yateebaani Duncan ani gosuubira gomanyi keeke esibye omusipi ne suspenda ne botayi mama fino basenga kulanda hana ira kuba kate ono mazima wamu Jacob musingidde ddala kubanga ate ye Jacob yetufu bannaye Kaye wisdom yewaanye bulala owaye yasinga ne ku Jacob alright ate era katwejjukanyemukko tulabe ewa Jacob kyali kitya. Can you think of someone like whom do you think? For sure akungambiddeko omwezi for a month mbadde nkimanyi nti nina okukolera Jacob something. Bakugambani kwanzi n'abantu bangi. You can't think of someone. Ate bewa Jacob. Melissa. Yeah? Simanyi nange mpuyaba byogera bategeza hani oba baby kanamyeko zoko hani wa Jacob kandeta amazzo anti wamenya omutima lebe mmanya abantu bonna babitegeza ngo bamukyayi bambi tulindeko please mbade mbasaba tumale kino ne bamenya omutima kyo naye akitegeera kati ono yina muntu akoze bino ebintu bino oba abikoze nga njagala
well and good. Era nange mwagala naka sikutegedde. Naye banga gwe ndowooza nga yegwe. I salute you. Kaba mukubire. Mukubire. Lwaleero. Nabyekozo wako kale katubulire like mukubira atuwe ensonga like aina ekisinga ku kino as to why I go in the extra for this kati ye katugambe lwaki akikoze mukazi bawa era ye yeyita omubwati wa Jacob gwani mukwano kwali mukwano awulira logera bogezi yo niyenze ekyange esi yonna ebadde yeetegese enswale neba nayo kye nebaza ku Brendah nono ntankudde omutwe bwe mba njogera bannange nambula era nze singa ekibaddewo mbakubanga nabadde na mukazi yesterday bannange gwe mbadde nja okugera noonyeze ne ŋŋamba yalwa nga sisobola namutegeera Mukama mulungi atuyambe. Kasirina. Ati kakati era katofuuse senga. Badde ntesa. Brendah tumuteeke ku mugongo. Era Shifa ngenda kwesibako nnyo. Nyonyi yeddako Canada. Ngenda kumala emyezi. Bino bitunulira Brendah ndiye mukaka ye. Anti naye mugambe naye aneekuumire. Mu bantu boyira badde nsande muganda wange mawa naye mwepulemu omulimo waba muwambata sirika tonyega neba nanga bembozi mukati neyanza dankani kyakabi nnyo you are my brother webale nnyo ebale ddala Shifa webale kubasenga ne webale nakujja mu bwenzi mu basajja be Uganda buli musajja yenna akuula ali mukuula abakazi eyeyo Shifa tuyambe otukendereze mu bwenzi nize ekyamawa nize ekyamawa asobola okuteeba mu birawo by'amawa tumwerabiramu kawunda suuti engato y'omusonsa emasamasa sebo gw'obisalawo byebyo olaba nze yakolera ensuuti y'omukolo kati nze ngenda kudda nali nesonyiwadde ebyayifu nolabye levo omanyi abantu amugenda nembaganda banaye mulimu abantu era banayo obushifa abamwepangako mugende empola juzi yali yitale nga surprising kale banaye wulira kati fe abamu tuyoyabyeyo kawepo ono agenda nobweyogerere nsimbi waka ngenda waka mukoma nsimbi oluvaye ngende semba bule ngenda kuba ntalaga bananga abetaki nzija abeeyo muntume n'abeeno bantume kansabe abetake bane musaabe nga teyabatutte sobola okulinda ebirabo byaffe njagala okwebaza Mukama olwalumbuye kubanga abantu abamu basose ne bamubika Katonda n'atuyamba nga mulamu ne bannayuganda bonna kubanga bangi ettake tetunaba kuwulira kojja naguddeko babiri naye tetunakikonfaminga naye nze kambasiibule bannange njagala okutumira of course Brendah Brendah ajeewo abantu abali eyo abeebuza amagezi amayife danka tetulina mukawowo mukama tulimwenyuko ndifumbiro abadde agamba n'omwana kizibu eki ono tasobola kuteeba muntu nsobolerye eddoboozi ono omwana kyani eddoboozi ebirala n'atabimpa andi mukulu mawa kakankubula ekibaddewo ebyaddala ndabayo ebyaddala amadankani tubadde wano nga sisobola gomanyi omuntu nga wakinyonyodde kati osubira otya okugulya iPhone muluvu nga mpulira ddala sisobola kati eya otyago jatebe wano emiti tujaseka naye bannange mwenna abali eyo abali e Bulaya muyigo tusurprise nammwe abasajja mugambe Shifa tigenda ogambe wisdom kati loni makanika
gule emmotoka ogambe gende wa Wisdom ate bo musajja asobola mugula emmotoka mu America. Beksu ajikula Range Rover agambe gendo jiwe nambe mu Okuteeba. Agambe na bwate. No nange mulubu mbade era bakungamba mbade era kola ngaye ndiyo kiyakoze tutebo mbade naga omukazi gwenteba bamuyita mukyala kubanga ngampulya simanyi gwe ngenda kwogera bamutende mtolo 10 jimulemi atebe mukyala niyoko wate baba nekwe omanyite olunaku luzibye sifunyeyo kimuli Duncan ojja kutwala ku kyanga kayo olunaku alweti certificate munange yaliko ate tulina wadde omulema wadde wali nenga cheche okay mikwano mwabale kubaako ku Baba TV wakawe twalula ku Sunday sawa mwende misana ku YouTube tega kwa Winsomagalo surprise loved one subscribe oberengo olaba show bwe tukikola Facebook Winsomagalo surprise loved one bale kumberera client akali muzima nange nebazaako nti Wisdom mwebale kutaswala webale butatuswaza nange birabo bimmenya buli budde bizeeyo anenonya anti wange owejini ate bimuwe kyandikoze byokubanga negase ku rubu lwa Jacobo oba kulwana miro banange jemvudde wa surprise zino mukama Katonda aha nebya Rachel na Miro tebyali byangu mwami wo kati gwa manyo mwami wo waawa bino nabaleeta nabikola kati simayo baye mutufu gwe ninza okuteeba oba si yeye abaleeta bikolangako Valentine simayo ogenda kundabisa yogera oyo mwami wo atabikolangako nange ogenda kundabisa nenge nakusookera mu bafaani we nedda mu bafaani yayinza oba mwami wo nga faani wo anti bonna bafaani bo basoba bafaani naye nga tebasukka ku ekyo ne wabaawo omwami wo ng'era faani wo tuli awo tukubewo nnyawo kati kanjogereka olomba mwitaneri ani oyo waliwo omu bamitaneri faani wange faani tuyogerera kati mbafaani faani just no faani abaayo nga faani ate nga akwagala kati neze bwensuubira naye bino ng'aba asusse museeko ku simu museeko muwulire amaze okugamba Rachel na Miro will you marry me bwabi mugambye mbunze sinamugambako nti gwe Godfrey bwateerye shifa agambye Godfrey ng'abeera Uganda Rachel mpulira nkuwulira baby nyabo Rachel nze David mu America olagere nali mbadde muleetedde naye tobimuwa ate oba ogitwala eyo mugirye ebintu ebirala ebyo bikiri muli byonna birye emmotoka beera nayo ngenda kukubuulira ekyokukola nabangambye emmotoka yiyo gizeeyo naye kati Wisdom ebirabo tubifunye kwa omwana yandigambye kate ebyo omulala zaayo ate linnyomenyesengeegi olaba bibyo laba basinapinga lengera soka oteeke wali omanye ekyo kitegeeza bekubisa ku bino nebiruma babuloga abamu babuloga gweneta bagenda nokasalamu gweneta wano kakati kino kyekiruma babuloga I want to challenge Junior wallahi bilahi talai Junior omuntu akusurprising nti weewunyise gisima njagala okuchallenginga all access kale mwena bamuwagira simanyi abamukwana njagala kale hope sifajje oteebe kuchallenginga kubanga kati isima bino sibya MK simanya bitwala tugende muri kuki tuli kuba buloga katashibaga ndi mukwogera gwesebo ndi mukwogera mu kamera wabadde akwata ono mu kiwato mawa omalanga okwogera gitawu katashibaga katashibaga ye muntu omukulu alwadde amambuluga ye buloga asose mu nsi yonna olwala amambuluga kati mba challenge kino kye bayita level you know ukyenda ko baji mu iPhone naye sala yajimuwa nedda nti yamuwa mukolera yajimuwa yasima babeka abatamusimye kati kuleta bye bansimye bakampasa emito mma kujiddira linda nabo musajja agenze na surprise nemmwe ye musajja yekowa omukati ayina amaddu kweno street asobola kati
mumbozi mukati yasinga amadi otegedde kyenkugamba nze bagambye enkyalaba kati era bano abaana babeere Canada kati batufudde amaaso gaffe okuziba sikyalaba buno bonna bukenya bitya tekyalaba n'abakyala tukola omulembe guno anti kati Mesa Akisemakula yayimba oluyimba olugamba njagalanga bwendi ne muga oluyimba olunyuma naye sisobola kwekuuma nga wisdom enneekumi emyaka gyonna omuntu n'ava eri n'embaata mbwa surprising mbayisima ola access kati kyobola banneekuumye era omwana atuuse nannyonnyola bwe neekuumye sirina kati njagalanga bwendi no sisobola kwekuuma n'ova eri n'embaata zo munkwagalenga bw'oli no otherwise thank you so much, we love you, we sign out, bye mama bamaze okuwa tebakwongerako tebamanyi bibanywa kati maawa amanyi kyanywa maawa amanyi kyonywa Valentine wadde olunaku lwa Kaye wisdom era weewunyisa omwagalwawo kifa yabikoze katuli mukunywa wamu nga wemumanyi ng'abagagga babeera omuntu alina abakolamu oli kuziromba obulamu bwe bugagga bakuwa sente obumulimu buno kifa tanafuna kamu laba kifa obumuli ako kebampa ne ku ssomero naye bannange tewaliyo wadde papa olina omusajja totubuliza mu kamera naawe okolotya anedda tetwagala abenyigawo lwaki wenyigawo era mani onomise alinako onomise NGO nti ayamba buli kateyamba nedda tetusobola kamiliyoni oyagala tenti zimukube lwaki tompaako nga tonagenda bagagenda kusamira owaboda yaloga Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 276 Kampala Polytechnic Mengo mujje mwewandiise leero. Obadde oli mu kulaba Opishifana Kawombe tusinkane nate